Wetuukidde ku ssomero lya Mbale SS nga lino lyeri mu kugasinga obunene mu disitulikiti ey'Embale, tusanze bataddewo emitendera egy'enjawulo okusobola okutangira ekirwadde kino omuli okunaaba mu ngalo naddala eri abayingira. Amyuka omukulu w'essomero lino James Danga ategeezezza nga kino bwe bakikoze okusobola okweteekateeka n'okutangira ekirwadde kino okubalumba, era n'asaba bannayuganda n'abayizi bonna okugoberera emitendera egiteereddwawo. We should ensure that we maintain personal hygiene at individual level by ensuring that we wash our hands all the time with the soap water, even if we don't have the sanitizers from the shops. But we can use a jig and any other detergent to keep our hands clean. Kyokka n'ategeezezza ng'okuggala amasomero bwe kigenda okubakosa naddala mu by'ensomesa, kubanga kigenda kukendeeza ku bbanga abaana lye balina okusoma ekigenda okubakuumira emabega naddala mu bye balina okusomesa mu lusoma luno. And as a school, definitely we plan to cover content in terms of syllabus within the 13 weeks. Now, if we get a break of the teaching and learning in our schools, definitely it is going to affect coverage in terms of syllabus coverage in our schools. And that means therefore that if we are to open the school, we might have to extend the term by almost the same period of time of 30 days for us to be able to catch up with the syllabus coverage. Ayongeddeko nga kino bwe kitagenda kukosa masomero gokka, wabula n'abazadde abadde bakasasula ebisale by'essomero nga basuubira abaana baabwe okusomesebwa n'okuliisibwa. Yeah, of course, with the parents now, parents have paid fees, and there are those who expect the student to stay up to the end of the term. And if we tell them that maybe we are closing the schools, definitely it is going to affect them, one, because they have spent money to pay fees for a full term. There are those whose children stay in hostels. That means they are going to get out of the hostels and get back home. You know, when these children are at home, it means a lot in terms of spending, especially on the feeding and other utilities. Amasomero gokka si ge gaggaddwa mu kaweefube w'okulwanyisa coronavirus, wabula n'amasinzizo, amabaala, ebyemizannyo n'ebirala bingi. Farida Nakayiza ne Nelson Gonsia, BBS Telefina, Embale.